Kubiriza abakristaayo bonna si nsonga oba osobola naye kubanga ekkanisa esaana kugamba eryemweokudda omulanga guno manyi nti sente zikyabula kulisibula ettaka ate era tukimanyi nti kyalubeerera n'olwekyo tewali sente zimala tewali sente ntono. So tubakubiriza buli alina kyalina omulimu gukyagenda mu maaso okulaba nga tukireeta okulaba nga St. Dunstan esobola okugaziwa ate n'abalijjawo balyongerezo. Erinnya kanso tandika n'erinnya. Tubadde wano ku mukolo gw'okuwagira ekkanisa eno okulaba nga egaziwa okugula ettaka olw'okuba nti nno ennaku zino ettaka lifuuse ekizibu ate nga n'amakanisa gennyinikanisa oba amakereziya nabo ekintu ky'ettaka kigakutteko nti ettaka terikyamala ate lya bbeeyi oza nti waliwo obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti tukwatira wamu ffenna okulaba nga tutwekawo ekintu kubanga era nga Ssaabalamuzi bw'agambye nti ekintu ky'ekkanisa kiba kigenda kumalawo emyaka n'emyaka kubanga era n'ekkanisa oba amasinzizo gonna tugakubiriza okunyweza enkola ey'okukuuma ettaka kubanga era tulabye ensangi zino nga ettaka ly'ekkanisa libbibwa oba nga litundibwa mu ngeri y'amankweko. N'olwekyo olaba obugubi abakristaayo ab'edda bwe basonderangamu ettaka lino abamu baaliwangayo lyabwereere ne bazimba ekkanisa mu ngeri ez'okwekwata ku sente akatono kikola bulungi okulaba abantu nga balitunda obuvunaanyizibwa waffe bwakulaba nga tukwakwatirako basobole okusonda naye ate n'ekkanisa kereziya ogwalugwakulikuuma okulaba nga ate n'abalijja emyaka 10 bajja kusangawo obuzeeko kwekibadde kikoleddwawo. Erinnya nze Brian ndi musomesa omulungiivu mu kya Science High School Kitiga Mukono wantu. Twagala kwebaza Mukama olwalira tukuŋŋaanyiza ku St. Dunstan's Church Mukono wantu ni Kitega. Twagala kwebaza Archbishop waffe His Grace Stephen Kazimba Mugalu atuwadde nnyo omukisa bakkiriza okujja okuleegatana ku saaviisi badde nnungi ennyo batuweredde omukisa ate ng'ekisinga obukulu akkaatiriza ensonga y'obumu ensonga ey'okukwatagana ate n'ensonga ey'obuweereza nga tetwebalirira ekigambo kyava ky'emibala y'abatume essula yakuna neyebasatu kitukoze bulungi nnyo ffenna naddala omulembe guno gugenze kwebuuka nga bandi bakyakwatagana bulungi okuyobagana mu maka okuyobagana mu ggwanga eddamba n'endala bingi naye twagala kubaza Mukama kubanga tubadde kulama gwa kusonda sente za kugula ttaka n'okukola omulimu gwa Kristo St. Dunstan's Church. Twebaza Mukama twesonda obukadde 23 era bonna tubufunye okusinziira ku mbeera mu twagala kwebaza Mukama kuba ne Bishop waffe abadde omulungi Dr. Kitto Kigodo abaddewo nnyo ddala. Twagala kwebaza abantu bonna bannabyabufuzi ebyenjawulo batukoze obuweereza bwa St. Dunstan bulimu ekyama ekyenjawulo era nzikiriza nga Mukama agenda kukirabisa kubanga mugenda ate mugenda ddala mu maaso. Ono nazze Dr. Kazimba Mugalu yatandikirawo n'okuweereza ddala mu mwaka gw'ekyenda naye nebaza Mukama nina kye mulegeddemu ekyenjawulo. Mukama yakuwa omwoyo ogw'okukyukira era naffe ffenna twandisabye era nze bwe mbadde naye mumusabye Mukama waakiri ampa omukisa ampeeyo akajiiko kamu obusobozi bwe yakuwa mu kujjukira kuba ebintu byaliwo emyaka 30 akyabijjukira ng'ebabaddewo n'abantu ab'enjawulo beyaweereza nabo singa tunaffe Mukama atwongera omwoyo oyo ow'okutujjukizanga mu bitukola ow'okutujjukizanga obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka ow'okutujjukizanga ebintu by'enjawulo bitukola n'obuvunaanyizibwa bwe tulina ndowooza ebbanga lyaffe lijja kuba bulungi naye twagala okwebaza mwenna abasobodde okutumuwaawo nga twakasasulako akakadde kamu ekkanisa eno twate twetise katiniti naye ne tutya tunaakaweereza akasigadde Dr. Kakembo Frederick tujja kuleeta miliyoni 1 ejje egatte yejjayo okukangaye nga miliyoni 3 okulaba nti programu eno nebeera ekifo kino basobola okukigula nange nga sekino kunoonya miliyoni 1 abengeri gyengitiikayo nze n'omukyala wange
tulabe engeri gye tusobola supportinga programu eno okulaba nti programu eno at least ebeere at least accomplished by the end of the year. Tujja kulaba engeri gyonna gye tunoonyaayo miliyoni emu naffe tugyongereko omwaka guno nga tegunagwa. Era mwena abatudde tujja kubanga tubayitamu mpola mpola kubanga twetaaga buli omu ayina national aid nga yazze nayo twagala agende n'akawunti ya Equity Bank kubanga okugigulawo kwa bwereere. Bw'ogenda olowooze bugambe bwe twagenda okubeera nga fundraising wali nagulawo akawunti yange netandikiraawo. Nakiikiridde owabukana Maddaale Eddamba omwami Busuulwa Lawrence mulirwana waawano ate ng'era mukristaayo waawano emiliyoni emu. Naye ng'asomesa bulungi. Nze George Musisi, Council George Musisi, Archbishop mukadde wange ne Bishop Kabodo. N'olw'ensonga eyo saagala kumunyooma nga mpisa bwe yakomye nja kuwayo akakadde kamu emitwalo 5 mpise nabo. Kama yebazi. Munana twajja 1997 nga 29 Desemba. Tuvayo 1998 mu Desemba nga 29 naye twavaawo nga 3. Oli teyaganya kuvaayo mangu ku olwo 29 ate ebintu nga twabifulumizza dda wano ne tubizza mu kyaki ne tutwala mifaliso ne twebaka bukye nga 3 tugende era bwe lwali twava